Nchaya leero nkyazizza muganda wange ono Frank Gashumba azze ne banne babiri bano omukubonga mumanyi era atuukidde mu ofisi yange ntubako bye tunyumyamu. Frank Gashumba ono namumanya dda era mu ofisi yange y'obwalo yajjangayo nga tulina emirimu gye tukola myaka mingi egiyise, naye bw'ojjako ekyo ava Buddu e Kalungu era amanyiddwa bulungi nga Munnabuddu. Ennaku zino alina byalondoolwa bavandimwe biki tetwabimanyanga, naye sirowooza nti ebyo bye bimuleese wano. Naye emyaka egiwerako egiyise y'omu ku bantu ababadde boogera ebintu ebikankana kunze era nga binjala, naye nga bwe mumanyi nze mwana wa Kabaka omukulu nga Katikkiro era n'ono naye mwana wa Kabaka, kati nanze mukulu we ate siyinza kudda mu byayogedde kubanga awo mba nkulembedde bubi. Era mumanyi bulungi nti omukulu mwana omuto bw'aba amukuba ebikonde oluusi amukwata bukwasi mikono tamuddiza. Naye mba ndi awo ne nfuna amawulire nti ayagala kujja kundaba. Ekigambo oli gwe yatuma kye yakozesa nti njagala kutabagana, ekigambo kye yakozesa era nampandikira n'ebbaluwa okukakasa ekyo. Frank Gashumba ono musajja mukatoliki era paapa ayitibwa John Paul owokubiri amulungi, musajja yagenda n'amukuba ekyasi mu lubuto Katonda amutte, naye omusajja ne bamukwata ne bamusiba myaka mingi. Wakeera ku makya ne twewuunya ku mawulire ag'ensi yonna tulaba paapa alina omusajja yali agala okumutta. Ne ŋŋamba nti ate nze gwe bataakuba ssasi gwe baayogerera obwogerezi oli bw'aba ayagala okujja tunywe ffenna olwendo lw'amazzi lwaki tetulunywa? Ne mugamba jangu era nsanyuse nnyo okukulaba wano. Nga bwe mumanyi mu nsi buli omu ku ffe aluubirira okubeera omuwanguzi, era abantu bakola ebintu bingi bye balowooza ebinaabatuusa ku buwanguzi. Abamu baba baagala nsimbi, abamu baba baagala kitiibwa, kumanyika. N'obuwanguzi bujjira mu mbeera za njawulo. Buli ayinza okufuna obuwanguzi oba mu mizannyo oba mu kuyimba, naye obuwanguzi bwonna obwo buseebengerera. Ekiseera kituuka ne buggwawo, n'ensimbi abantu zitera ne zibaggwako, oluusi oba n'ettutumu nalyo ne liggwawo. Ekitaggwawo bye bigambo bye twogera. Ekintu ekitaggwawo bye bigambo bye twogera. Era waliwo n'olugero lw'Ekiganda olugamba nti emmeeme etafumba bigambo ekwogeza munno ky'atalyerabira. Ebigambo bisobola okuba eby'omutawaana okusinga ensimbi oba ettutumu. N'olwekyo oli bw'asalawo okutereeza embeera, nsuubira nti ajja kwogera ebigambo ate ebitereeza biri ebyasooka. Ekyo kirungi ku lulwe ng'omuntu n'abaana be n'abazzukulu be, kirungi ku lw'Obwakabaka. Frank Gashumba nze mulaba nga muganda ne bw'aneeyita muvandimwe, naye ye Rwanda kyajja atandika okugendayo, akulidde wano Kalungu era ebyennono ddala by'amanyi bya wano bya Buganda.
N'olwekyo nga ye omwana wa Kabaka kirungi okujja okutereeza embeera era nakusanyukidde nnyo olw'ensonga eyo. Ab'enju ya Tamale Mirundi bazzeeko wano. Nabuulira Ssaabasajja nti bajja. Nangamba nti baagala kwetonda bajje kubanga okwetonda kya buntu bulamu. Awo nno ensi ejja kukulaba ndowooza mu bbala eddala eryobadde tekulabiramu bulijjo. Tusanyusa okukulaba era ndowooza muzindalo guno nguwe ggwe wennyini otubuulire ekikuleese.